olunaku lw'ejjo mu kiro wabaddewo olutalo ku bbaala emanyikibwa nga Supremacy Lounge Nankulabi, ng'olutalo lwabadde wakati wa King Saha ne Pallaso. So many stories have been made webukeredde ku makya, era abantu bangi nnyo bantaagenze mu vidiyo ezo eziraga abantu nga balwana. Ne ngamba sijja kupapa kukola vidiyo. But of course just a few minutes ago omuyimbi King Saha avuddeyo okutangaaza ensi ku biki ebyabaddewo, nakyavudde kuki, nakyatandise kitya. So before nga tetunaba saasaanya lugambo lwetuwulidde from someone, katuwulire ekyabaddewo okuva ewa King Saha eyabadde ku scene. Njagala ovuge vidiyo. Baganda bange, eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku Supremacy okukola. Nagenze okwagira kyali wange Scorpion, MC Scorpion. Mva ku stage okuyimba nga Pallaso ne group ye bawambye emotoka yange. Bayina bavubuka, bayina emmundu, bayina ebyambe, bayina ki. Mukusooka n'embirowooza nti byakusaaga. Bagayi ne bakulira ddala effujjo batandise okukuba abaana bange. Poliisi teriiwo kutaakiriza mbeera. Ffe nnyini tetuli bakozi ba ffujjo. Bataddewo embeera enzibu, naye nze nabagamba nze siri muyimbi wakolako ffujjo ffe ogende mugeze mulikola ku bayimbi. Nze siri violent. Ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi. Pallaso ninako obuzibu. Ne mutuuka n'okuwamba emmotoka yange. Mugitudde ku ngulu, mugyetoolodde. Mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala. Naye nze nabagamba okujjako nga munzise. Isiri muntu wakusanga kolako ffujjo ffa. Isiri mukozi wa ffujjo. Era embeera mwagirabye yabaddewo nti obwedda nze ntaakiriza temukuba baana. Abawadde mujja vaawo n'emirambo. Abantu banyiivu ffe tulina abantu basobola tulwanirira. Naye mmwe mwegasse n'ebikoosi ebikola effujjo e Kampala. Munsange nange eyitakyaliwo mwe nange munkoleko effujjo. Alright, byebyo ebigambo ebivudde ewa Mansur Semanda abasinga gwe mumanyi nga King Saha. Okusinziira ku bantu b'empulidde era ku stories z'empulidde zenzize nga tagatta, kigambibwa mbu King Saha yagenze oyimba Nankulabi ku Supremacy Lounge. Ekivulu kyabadde kyakyaliwe bamuyita MC Scorpion. Yamuyise okumuyimbirako. Era obutambi bulaga nti King Saha yasoose munda kuyimba. Era mu kuyimba olwamaze oyimba n'afuluma wabweru agende ku mmotoka ye atambula agende. Kigambibwa mbu kuba abaddewo bagamba mbu ganga ya Pallaso egambibwa okuba eya Pallaso yazze ne yeetooloola emmoloka ya King Saha. Era ne King Saha mu kavidiyo kagambye nti abasajja bawambye emmotoka ye ne batandika okukuba abaana be. So mu ngeri y'okwetaasa ndowooza wabaddewo jjukira oba ng'oli muyaaye ng'oli ku ggaali ya Saha newankubadde Saha abagambe temulwana, waliwo wekikusukkako n'omaliriza nga naawe okoze eki olwanya okwetaasa. Era amasasi gavuze mu bigambo bya Saha agambe nti abasajja bazze nga bakutte ebiso nga bayina n'emmundu. Awo ne ŋŋamba ensonga eno nno yandiba empanvu mukko. Kati njagala otambuze vidiyo. Obwedda abakola statements ku lutalo lwabaddewo, obwedda batambuza ekintu kimu bagamba nti King Saha atemye omwana wa Pallaso ejjambiya. Kati ffe nga abantu abamaze nga tukola vidiyo z'enkyukakyuka
munankyukakyuka bamuteekako such a statement kiba kirina gye kivuga. Naye neebaza King Saha okuba nti avuddeyo n'ayogera ku kyabaddewo. Sigenda kusala gwa kalenzi nga siwulidde gwa kawala. I'm also waiting for Pallaso's statement. Then we start weighing and judging. Chovola nkugambe ababaddewo bagamba mbu aba Pallaso be bazinzeeko emmoloka ya Saha. Ne Saha agambye ava okuyimba atuke emmoloka ye nga bagiwambye nga bagituddeko waggulu. First and foremost, gw'otula ku mmoloka y'omuyimbi nga takumanyi kiba kiraga disrespect. King Saha awera nkolokooto. Sinawulira kiva wa Pallaso tanabavayo okukola video. Ne bano bonna ekisooka bannankyukakyuka. Nze mbamanyi nga aba NUP. Pallaso ku rallies omukulembeze yayimba, King Saha ku rallies omukulembeze yayimba. So nkyali mu kunoonya exactly what happened. Kiki ekyatanudde abantu bano. Naye era waliwo amawulire agava mu nsonda agagamba mbu waliwo omuvubuka eyali ku gganga ya Pallaso bamuyitaani akavubuka nkerabidde alien skin yakakubako yamukubako. Sorry for the disrespect, but alien skin yamukubako nga yali ku side ya King Saha. Naye kigambibwa nti yavaayo era ennaku zino abadde ajjonkera nnyo King Saha. Abamu bagamba nti omukulu oyo nga tebannabagenda ku sheeyo, omuvubuka yavuddeyo n'akola statement ku mukutu gwe ogwa social media n'agamba nti Manisulu olwaleero ogenda kukirabako. Era kigambibwa nti ne ba King Saha bazze bamanyi bayinza osanga obuzibu okusinziira ku statement omuvubuka oyo gye yakoze. Era King Saha ng'omuyimbi yatambudde ne security ye as an artist. Era oba oliawo singa Saha teyabadde na security ye, obulumbaganyo obugambibwa okuba nti bwamukoleddwako sanga baani mukoze ekintu. Naye basebo ne banyaba batulaba. I think we should get this straight. Entalo bweziti, first and foremost, si nnungi. Radio yafa mu bintu ebyokusaaga na buli kati yafa yagenda. Uganda lost a talent. I strongly believe ndowooza twandibadde tudda mu ntalo z'endongo nti ono akuba ettune n'oli akuba ettune. Bifu za Bobi Wine ne Bebe Cool tezaali violent with this extent. They were not violent with this extent. Bali bava mu bifu z'okulwanagana ne badda mu bifu z'okkuba endongo. Era twanyumirwa nnyo akaseera ako nti oli akubye kasepiti, ono akubye kataala, oli akubye ki, oli akubye ki. They were nice beefs. Bifu ya Chameleon ne Good Life nayo izanyuma nti batukubanga music. So I strongly believe nti entalo zino ezituse n'okulumya abantu, I believe nuza tezigattako ku industry. In reality tezigattako. Because at the end of the day, bifu etandiseewo. Wagenda mmaliriza nga waliwo omuntu omu ayina kyaluuzinze kikkirize kigaane. Either Pallaso oba King Saha. The question is, who is going to lose? Pallaso yafunako altercation ne alien skin. Ate mu altercation ya Pallaso ne alien skin, I strongly believe nti newankubadde nga abasinga twalaba nti Pallaso yali omukyamu, later on kyazuulwa nga Pallaso teyali mukyamu. Because yagezaako okwennyonnyola nti omusajja yanumbye gye nkola rehearsal disrespecting n'amukuba empi ze yamukuba twagenda omaliriza nga alien skin yafunyemu kinene nga musajja watu Pallaso afiiriddwamu. So ndowooza abayimbi it's high time mutandika okwetereeza. Mampita simple.